Muhammad sallallahu alayhi wa sallam osobola okuwuliza oyo kiggala Allah gwe yaggala amatu awo oba okakasa tahadi osobola okuluŋŋamya al-umya abantu abaazibwa amaaso nga tebalaba waman kana fi dalalin mubin oyo omuntu eyabbinkira okuva edda ng'ali mu bubuzi obw'olwatu osobola okubeera ng'omulaga ekkuba ettuufu okakasa nga Allah tayagadde amazima gali nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina amaanyi agaluŋŋamya so si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما كالسينغا نذهبن بك nga tukusobodde okujjawo n'ofa nga tolabye ku bibonerezo bye tulaganyisa abantu abo nti bijja tukisobola okubeera nga tukujjawo mu bulamu bw'ensi ng'abantu abo situnababonereza naawe obeere ng'olaba ku bibonerezo byo naye obudde bwonna era fa inna minhum muntaqimun ffe gye bali akaseera kajja kutuuka tubeere nga tubeesasuza mu butakkiriza bwabwe tubeesasuze tubeere nga tubabonereza olw'obujeemu bwe baalaga ne bagaana okugoberera amazima ago ge twakuwa ogaleete gye bali. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو أبس ekyo nuriyannaka tusobola okukulagako n'amaaso go alladhi wa'adnahum ebyo ebibonerezo bye twabalaganyisa nti bijja naawe n'osobola okubirabirako ddala fa inna alayhim muqtadirun mazima ffe tukukakasa kubo tulina amaanyi n'obusobozi okuleeta ekibonerezo ng'okyaliwo n'okirabako oba tusobola okujjawo nga tokirabyeko naye obudde bwonna tujja kubaleetera ekyo ekijja mu mputtu yaabwe. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك gwewenyweze kwebyo bye tukusindikira gy'oli nga bubaka obeere ng'onywera ggulugulu demera ku bubaka bwaffe olemere ku nsonga innaka ala siratin mustaqim ku lw'okubanga gw'oli ku kkubo eggolokofu eryannamaddala tofa kwabo abalabika nti tebakukkiriza wadde ennamba yaabwe nga nnyingi naye kasita gw'oli ku kkubo ettuufu obudde bwonna bagenda kutegeera nti ddala mu butuufu baali ku kikyamu. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه مزما القرآن eno gye tukugamba okwenywerezaako la dhikru laka erimu okukubuulirira ggwe nga Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wali qawmika n'abantu baabo abali awo ku lusegere eriteekwa okubabuulirira n'abantu b'omulembe gwo guno bonna eteekwa okuba ng'ebabuulirira ebateeki ku ebyo Allah kyayagala. wasawfa tus'alun obudde bwonna mugenda kubuuzibwa mweyisa mutya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam mweyisa mutya ku ebyo nabbi bye yasomesa mweyisa mutya eri Qur'ane mweyisa mutya eri ddiini ya Allah mugenda kubuuzibwa ggwe kennyini n'abantu bo bagenda kubuuzibwa abo abakuyigganya n'abantu b'omulembe gwe bagenda kubuuzibwa butya bwe beeyisa ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ndowooza okimanyi bulungi nti mu bibuuzo ebibuuzibwa omuntu ng'atuuse mu qabr bamubuuzira ddala ku nsonga ekwatagana n'omubaka amwogerako ki n'ekitabu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere ng'atuwa okutegeera eddiini ye. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل بوز من أرسلنا من قبلك من رسلنا abo betwatuma olubereberye mu babaka baffe genda ng'obabuuzaako abalina okumanya bajja kubuulira biki ebyaliwo nga tonnabeerawo naye obabuuza olabe aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun nti waliwo be twagamba bateekewo bakatonda awali katonda oyo omusaasizi babeere nga be basinzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genda obuuze abasajja abaalina okumanya ku bannabbi abaasooka olubereberye gwe twali tubatuma obagambe nti waliwo nabbi gwe twatuma ajja agamba abantu babeere nga bateekawo ebisinzibwa ebirala awali Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi
amakulu nti ddala tewaali wabula bannabbi bonna ensonga eyabaleeta bajja kusomesa eddiini emu la ilaha illa allah, kusomesa bwomu bwa Allah nti yalina okusinzibwa nga tagattiddwako kintu kirala kyonna. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا مزمتوات مع موسى النبي موسى بآياتنا نتموا متيكا غفا غتوالوا إلى فرعون وفراو ناني وملالا وملئه نابنينبي أبكونغو بمنستبي فقال ناغامب موسى عليه السلام يالينغا توسي وفراو إني رسول رب العالمين المزمد دلانز موسى وملابا ndi mubaka atumiddwa okuviiri Allah oyo omulezi w'ebitonde byonna. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا بيامر okubaleetera amateeka gaffe Musa إذا هم منها يضحكون baatandika amateeka gaffe okubeera nga bagasekerera. Ebyamagero byaffe bye twamuwa baatandika okubeera nga babisekerera nga babivvoola ne balabika nti nno si bamativu n'ebyo Musa byabagamba. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نريهم من آية tetwabaleeteranga kyamagero kyonna abantu ba Firawuna ne gurupu ye illa okujjako hiya akbaru min ukhtiha, nga buli kivaawo ekiddawo kinene okusinga kinne waakyo ekibaddewo, nga Allah kyayagala mu kyo beeyongera okumatira obwannabbi n'obubaka bwa Musa alayhi salam. Naye era abantu abo baakomba kwerima ne baguguba. Wa akhadnahum, ne tubakwatako ne tubabonereza bil'adhabi n'ebibonerezo byaffe la'allahum yarji'un, era nga twagala okulaba nti oboolyawo baneddako ne beemenya. Naye ebibonerezo byajjanga ne tubibajjako, ate oluvannyuma era ne baddayo ne beevuluga ne bagamba Musa, tusabire Mungu bw'atuggyako kino tujja kubeera nga tutambula naawe. Be yabasabiranga ate era ne baddayo ne beevuluga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti nno twabaleeteranga ebyamagero naye nga buli kijja kisinga kinne waakyo obunene, nga twagala tulabe nti oluusi ebyamagero ebyo byayitanga mu bibonerezo. Yabaleetera amataba, n'abaleetera ensekere, n'abaleetera ebiku, n'abatuusaako obubalagaze bw'ebibonerezo ebyo, ne balajjaniranga Musa alajjanire Allah abaggyeko ekizibu. Naye bwe bakibajjangako ate ne baddayo ne beevuluga. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti omuntu si mwangu. Naawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeera mugumu, kubanga abatuma abaasooka bajja kusomesa bumu bwa Allah naye baasanga obuzibu, naawe bwojja okusanga. Naye baagumiikirizanga Allah n'abataasa ku abo abataali nga bakkiriza, abakkiriza n'abeera nga abasumattuse ebibonerezo ebyo byasindikiranga abo abaali nga abajeemu. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقالوا يا أيها الساحر باتوك اكسيرا نبامو وانجي مرغوب موسى ادع لنا ربك تواغلو تسابير كتونداو بما عهد عندك وكسنزير يبيكولنا ويندغانو غدلا مبتوفو nti إننا لمهتدون, nti tujja kulungamya singa n'aba tutikuddeko obuzibu buno bwe tulimu. Mutusabire bw'anaaba nga kitukoledde naffe tujja kikkolera tubeera abakkiriza. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب, bwe twamalanga okubajjako ekizito ekyabanga kibatuddeko ekyekibonerezo ekyo, idha hum yankuthun, twagenda okulaba nga ate beekyusiza mu kitinga embazzi ate nga baddayo mu bujeemu obwannamaddala. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه, Firawo lumu yakoowola abantu b'ekibiina kye abamukkiririzaamu
n'abayita qaala n'agamba ya qawmi bantu bange omusajja ono azze okusomesa eddiini empya ayagala kubeera ng'ensi yaffe agitabangula alaysa li mulku misra temulaba nti nze nnyina obufuzi bwa misiri eno yonna wa hadhihi l anhaaru emigga gino temugiraba tajiri nga giseeyeeyeza min tahati wansi wange wansi wa biragiro byange temulaba nti ensi eno ngifuze bulungi obufuzi bwayo mwenna mweyagalira awamu awamu n'okubeera nti mukkiririza mu nze nga katonda wammwe asembayo temulaba emigga gino nga nze ngikontrolinga nze ngiyinako pawa afala tubsiruuna ekyo temukiraba nakyo kyetaaga kubalaga bulazi era abajega abaalingawo obudde omwo nga bagamba nti awamman أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين am nandiki ana khairun min hadha alladhi huwa muhin temulaba nti nze Firaawo nze mulungi okusinga oyo omusajja zze Musa atayina anyoomebwa muffe atayina woogamba nti wuuno ayina ekitiibwa gundi wala yakadu yubin abula kata bw'aba ayogera butamatiza gwannyonnyola kubanga Musa alayhi salaam yalina obuzibu mu kwogera kwe ng'alina okunanaagira ku lulimi lwe Firaawo n'agezaako okwagala okukozesa omukisa ogwo mu kumujerega nti am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin temulaba ekyo nakyo kyetaaga kubalaga bulazi temusobola kwetunuulira ne mwawulawo nti nze mulungi okusinga kuono munnammwe omunyoomoofu atalina ntobo wala yakadu yubin ng'ate abula katana butamatiza gwayogera naye nti ŋŋamba kintu gundi olw'okuba ayogera abuukabuuka nga nabo bagamba nti awamman ebintu ebyo tubiraba era byankukunula birabwa n'ayonka فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب kale singa omusajja oyo abadde ayagala tumukakase nti nabbi lwaki tazze ng'ayina ebyokwewunda bye bamuwadde ebiyitirivu nga bya zaabu awo nno twalibadde tumatira kubanga yalibadde ayina ekitegeerekeka naawe kyoyinza okulabako n'okamba nti bwe mukkiriza nfunira wano aw jaa maahu lmalaikatu oba si ekyo lwaki tazze ng'ayina zimalayika za katonda ne zibeera nga ziyimirira naye nga ziwa obujulizi nti ono mumukkirize bannange fe tuli bamalayika bamuwaako obujulizi avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baatuuka ekiseera mu bujeemu bwabwe nga baagala Musa ajje ne bamalayika muqtarinin nga bali bulembwe ajje ne bamalayika ng'atambula nazo ng'aze zimuwaako obujulizi nti ono mumukkirize bannange tuvudde eri Allah tubakakasa nti muddu wa Allah yamutumye gye muli فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين fastakhaffa qawmahu yatuula ku nfeete ku bantu be abantu be yabatuula ku nfeete ng'ayagala abakkiririze buli kyonna kyalaba nti kye bateekwa okukkiriza wadde kikyamu fa ataa'uuhu munnange bambi ne bamugondera olw'okubeera nga b'omanya ebintu by'okwagala ebyokufuna baamugondera mu bujega bwabwe innahum kaanu qawman fasiqin mu butuufu abantu abo bonna bw'obatunuulira baali bantu boonoonyi فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين falamma asafuuna bwe baamala otukwasa ennaku n'ennyiike nga tulaba mu butuufu tewakyali muntu asuubirwa kuvaamu kyamakulu entakamna minhum twabeesasuza ne tubabonereza ne tubawa ekibonerezo ekijja mu bujeemu bwabwe fa agraknahum ajmain bonna ne tubazikiriza mu mazzi ne bafa ne baggwawo abaali Firaawo n'ab'amagye be فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم twabafuula salafan nga kyakunyumyako wa mathalan lil akhirin ng'ate kyakulabirako lil akhirin eri abaliddawo nti bwe balijeemera bannabbi baabwe nabo bagenda kuyisibwa nga bano bwe bayisiddwa bwe bali bagondera bagenda kuyisibwa nga Musa alayhi salaam n'abo be yasobola okusomosa ennyanja abantu abo twabazikiriza ne bagenda mu byafaayo by'ensi eno ne babeera nga bakunyumizibwangako obunyumizibwa wa mathalan lil akhirin era kiribanga kyakulabira ku kifaananyi kirungi nnyo eri abaliddawo basobole okubeera nga beebuulirira
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا bwebamala okubeera nga mutabani wa Maryamu bamufudde ng'ekifaananyi eky'okubeera nti baagala okukulaga nti tebajja kukkiriza, ne baddira mutabani wa Maryamu Isa alayhi salaamu ne bamukubirako ekifaananyi ky'obutakkiriza bwabwe. idha qaumuka twagenda okulaba abantu b'olw'ekifaananyi ekyayogerwa minhu ku lwa Isa oyo yadhaku yasudduun nga batandise okuseka n'okujaganya ti Muhammadi bamuwadde ekifaananyi kya Isa era kimuyinze tasobola kubeera nti akyeŋŋanga okubeera nti atumatiza nti tumukkirize. Kyali kitya? Ekigambo ekyo kyajja oluvannyuma lwa Allah okussa aya mu suratul Anbiya eryali egamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim innakum mazimammu abawalabu abasinza amasanamu wama ta'buduuna n'amasanamu ge musinza min dunillahi ne muleka okusinza Allah hasabu jahannama zenku z'omuliro jahannama antum laha waridun mwe eri jahannama gye mujja okulaga muyiibweyo mwe kennyini ne bye musinza. Omusajja eyali ayitibwa Ibuni Zibara bw'amala okuwulira aya eyo nga nnabbi agisomye nti bo n'amasanamu ba muliro, qaala n'agamba ng'abuuza nnabbi ahaadha lana wa li alihatina am li jami'il umam, ekyo eky'okutuyingiza ffe abasinza amasanamu kyaffe ffekka abawarabu ffe tujja okuyingira omuliro n'amasanamu gaffe, oba n'ebibiina ebirala ebyagaana ne bibeera nga birina abalala bye bisinza oluvannyuma lwa Allah nabo bayingira mu aya eno kyekimu. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi naddamu omusajja oyo Ibuni Zibara n'amugamba huwa lakum, aya eno ebakwatako, wali alihatikum ekwata ne ku bakatonda bammwe, mwe kennyini ne bakatonda bammwe muli bakuyingira muliro, wali jami'il umami n'ebibiina ebyasookawo byonna bya muliro ebyasinzanga Allah nga bimugattako, ebyo ebyagattibwa ku Allah bijja kuyingira omuliro. Faqala Ibuni Zibara n'agamba khasamtuka wa rabbil Kaaba, mu butuufu kaakati ntandise okubeera nga sikkaanya naawe ndayira Allah ye yakola Kaaba. Alaysati nasara ya'buduuna almasiha, abakristaayo tebasinza Yesu oba tebasinza Isa nga bamuyita omwana wa Katonda, atabamu ne bamuyita Katonda ddala, naye wakuyingira muliro olw'okubeera nga bamugasseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala. Walyahudu n'abayahudi abakkiriza mu kitabo kya Musa ya'buduuna Uzair, tebasinza Uzairu, ne Uzairu wakubeera muliro olw'okubeera nga bamugasseeko ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa banu Mulayhi, ne babanu Mulayhi ya'buduuna almalaika, basinza bamalayika. Mawi ne bamalayika nabo bagenda kuyingira omuliro olw'okubeera nga babasinziza nga babagatta ku Allah. Fa in kaana haula'i fi nnaari, bwe babeera nga Isa ne Uzairu ne bamalayika bagenda kuyingira omuliro olw'okubeera nti basinzibwa ne bagattibwa ku Allah, fakad radina, naffe tusiimye kyekimu, annakuuna tubeere nahnu wa alihatuna ma'ahum, ffe ne bakatonda baffe naffe tusiimye okubeera ntuyingira nabo omuliro. Agamba nti fariha biha almushrikuuna wa dhahiku, baasanyuka abatakkiriza ne baseka n'amagulu ne bawanika. Wa dhajju bidhahiki murtafi'ata aswatihim, wamaggwe ne baseka amannyo ne gaba waggulu n'amaloboozi ne gasituka. Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eno egamba nti walamma duriba, bwekyamala okukubibwa ekifaananyi, walamma duriba bunu Maryama mathalan, bwe baamala okubeera nti abatakkiriza bafudde Isa ibunu Maryama nga kyekifaananyi kye bakubidde omubaka. idha qaumuka, twagenda okulaba abantu bo minhu mu kifaananyi ekikubiddwa ekya Isa yasudduun, nga basekera waggulu ne bakuba obulali n'amagulu ne bawanika. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا ne batandika okugamba aalihatuna, bakatonda abaffe betusinza ab'amasanamu, khairun, be balungi, am huwa, oba Isa, bw'abanga Isa ye mulungi okusinga bakatonda baffe, ate naye ng'agenda kuyingira omuliro olw'okuba bamusinza nga bamugatta ku Allah, bas ate abaffe abatali balungi nabo kabayingire ne Isa alayhi salam, yali entegeera yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ki ma darabuhu laka illa jadalan,
ekifaananyi ekyo tebakikukubidde okuggyako nga bakikuba lwakwagala kubeera nti bakuba empaka, bal wabula hum abantu abo qawmun khasimun, bantu bakaayanyi nnyo, si bangu bakukkiriza era si bangu bakukkirizisa ky'osomesa. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد يسو يقبيري جاكو سينسونغو كجاكو مدو بدو أنعمنا عليه فتوام تيكا كيب ينجراب يفي وجعلناه نتمفور مثلا غشفانا نشرونجي نيو لبني إسرائيل ربا بني إسرائيل balabireko nti Allah alina obuyinza asobola okutonda omuntu nga tewali taata ng'alina maama yekka. Ekyo kyekyali omulamu omukulu. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. ولو نشاء singa twali twagala لجعلنا منكم ملائكة في الأرض twali badde nga mummwe mu nsi yammwe eno tuteekamu bamalayika yakhlufun, bamalayika abo ne babeera nga basobola okuwangaalira ku nsi kuno ne bakola emirimu gye twagala oluvannyuma lw'okubeera nga mmwe tubajjawo, ne babeera nga be basikidde ensi eno kubanga bawulize, ne basobola okubeera nga bakola ebyo bye twagala. Singa twali twagala twali badde tukisobola ensi eno mu okubajjawo ne tuteekawo nga bamalayika abajja okutuwulira be bajja okubeera nga basikira ensi eno. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه مزنا الدلا لعلم للساعة عيسى كماني برونجي جوالي ورناق الساوى الوجو كتوكا فلا تمترن بها تشاري بد شرونجي مبيرينغا موكنا كنسونغا يورناق رنكمريرو واتبعوني منغبريري هذا صراط مستقيم لنو يكوب التوف لينبا نيونيولا. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان الثاني تباوغولanga mwegendereze nebajja ku kintu ekirabika nti kyekituufu innahu lakum aduwwun mubin, mazima sani gye muli mulabe ow'olwatu. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات عيسى بيمرو كجانغا ليسو بنيونيوف وينكوكونالو بمراغانتي أبوديري الله قال قد جئتكم بالحكمة yagamba abantu be nti nzize nga mbaleetedde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byampadde nga bye byamagezi ebijja okubeera nga bitambuza ensi eno mu mirembe. wali ubayyina lakum, era nzize mbannyonnyole ba'd alladhi takhtalifuuna fih, ebimu ku bintu bye mwawukanayawukanamu. abamu nga mukkiriza nti waliyo enkomerero olw'ebyo bye mubadde muwulidde nga bannabbi babasomesa, abalala ne mubeera nga temuli bamativu. kati nzize nange okubakakasa Isa bw'agamba abantu be nti ebibadde bibatabudde nga muganye okubeera nti mubimatira, nzize ndabe nti mbimulungula muveewo nga mumatidde. fattakullaha, ekisooka nti Allah bw'atyo bwe yasomesa, wa ati'uuni, ate nange mubeere nga muŋŋondera mumpulire. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله مزمع الله هو ربي mulezi wange antumye, wa rabbukum, ate mulezi wammwe yabateekawo, era n'ayagala mubeere nga muwuliriza bulungi amateeka gempeereddwa, mubeere nga mugassa mu nkola. fa'buduuhu, mumugondere, mumusinze, mubeere abawulize. hadha siratun mustaqim, eryo nno lyekkuba ettuufu. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم, ate ebibinja wakati waabyo byokka na byokka byatandika okubeera nga tebikkaanya ku nsonga za Isa. abamu ne batandika okumuyita nti mwana wa Katonda, so nga ate yabagambye nti nvudde eri Allah yantumye nga nze ndi mubaka, era nzize okubategeeza nti mumusinze, temusinze ekintu ekirala. ate bwe yamala okuvaawo, ebibinja ebyaddawo wakati waabyo byennyini
ebyali bitegeera obulungi Isa kye yasomesa ate ne bitandika okwetematemamu ne bitandika okweyuzaayuzaamu ebirala bimuyita Katonda ebirala bimuyita mwana wa Katonda ebirala bimuyita kibisanze wailul lilladhina zalamu akabi akanene kali eri abo abalyazaamaanyi abaava ku mulamwa Isa gwe yasomesa min adhabi yawmin alim olw'ekibonerezo ekijja okubatuukako ku lunaku luli nga kibonerezo kirabika kijja kuba kya bulumi nnyo. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون abaffe abantu abo tebalina kye balindirira illa okujjako saatan balindirira essaawa ejje an ta'tiyahum baghtatan ejje ng'egwawo teraze ejja kujja gye balinda wahum la yash'urun nga nabo tebategeera nti obudde bonna bagenda. Okukkiriza kwabwe balabika tebalina kye balinda wabula balinda okukkiriza nga bamaze okulaba ku ssaawa egenda okugwawo ekibwatukira nga teraze nga Firaawo oluvannyuma lw'okubeera ng'alaba nti embeera emuyinze yasalawo okubeera nga akkiriza ku budde obuweddeyo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala takyakkiriza. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين essaawa bw'eribeera ng'ey'ekiyama eyingiddewo Allah atubuulira ebiribaawo. Al akhillau abantu be mulaba ku nsi kuno nga baagalana nnyo ba mukwano nfanfe yawmaidhin ku lunaku olwo nga lumaze okuyingirawo ba'duhum li ba'din aduwwun abamu eri bannaabwe balibeera baaduuyi nga balabe na balabe. Omuntu aliba teyeetaaga kulaba ku mukwano gwoyo gwe yalinga naye kuno ku nsi illa okujjako mpozi almuttaqiina abaalinga balina omukwano ogubagatta nga baalinga beegattira kutya Allah. Abo abaalina omukwano nga batya Allah abo balibeera nga baagala okulabagana naye abalibeera nga balina omukwano kuno ku nsi baalina omukwano gw'ensi naye nga tebatya Allah buli omu aliba tayagala kutunula ku munne. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي nga babagamba baddu bange la khawfun alaykum abati Allah temujja kubaako nakutya alyawma olwaleero la khawfu alaykum alyawma olwaleero temuyinaako ntiisa yonna gye mugenda kulaba abaali abatya Allah wala antum tahzanun ate temugenda kubeerako kye mulabanga kibanakuwaza. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا abantu abakkiriza obulungi amateeka gaffe وكانوا مسلمين ne babeera ku nsi nga bali basiraamu abagenda kubeera nga bali mu bulamu obweyagaza nga bagambibwa ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة mugende mweyingirire ejjana antum mwekennyini wa azwajukum ne bakyala bammwe tuhbarun mugenda kusanyusibwa eyo gye mulaga. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم kugenda kubanga kwetooloozebwa kubo bisahafin insaniya min dhahabin nga za zaabu oba gayita amasuwaani min dhahabin nga ga zaabu wa akwabin amajirasi babiyita ebikopo wa fiha ma tashtahi al-anfus nga mujjana balina buli kyonna emyoyo gyabwe gikyaliyoyezza omuntu kye yaliyoyezza ku mwoyo gwagenda kubeera nga mujjana akisangayo. Wataladdu al-a'yun ebyo byonna ebinyumira amaaso bagenda kubeera nga babiraba eyo mujjana. Wa antum fiha khalidun so nga ate mmwe kennyini abagiyingidde mugenda gibeeramu bugenderevu na bugenderevu si yakufulumamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti ekiyama bwe kiriba kiyingiddewo walibeerawo amasuwaani ge baleeterwa nga ga zaabu ebikopo n'amagiraasi buli kyonna omwoyo gwe kyeguwoyezza nti nkyagala ekinyumira amaaso go byonna nga babagamba nti mugenda kubibeeramu mirembe na mirembe si byakuvaamu ate temugenda kuwulirayo bukoowu nti eno mukooyo okubeerayo. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها eyo nejjana gye musikiziddwa bima kuntum eyo yejjana gye musikiziddwa gye tubawadde olw'ebyo bye mwakolanga bima kuntum ta'malun ebyo bye mwakolanga ku nsi Allah n'asiima abasikizaamu ejjana eyo gy'abasasuddemu.
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة mwina mujjanoomu amatunda amangi fruits nyingi ze mugenda okubeera nga mwegazanyizaamu minha ta'kulun mubeere nga mulya ezitali za kutukawo ate ezitali za kubaziyizibwa. innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun ate ku saidi y'abamujirimiina aboonoonyi innal mujrimina amazima abantu abaali ku nsinga aboonoonyi fi adhabi jahannama bagenda kubeera mu kibonerezo ky'omuliro jahannama khalidun emirembe n'emirembe. la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun la yufattaru anhum tebagenda kubeerako olunaku lwe bafuna buweerero yadde nti bakendeezebwe ku kibonerezo eky'omuliro jahannama wa hum fihi mublisun bagenda kuba mu kibonerezo ekyo nga bakutuse n'essuubi ery'obutaddayo kulaba ku kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ate era bagenda kubeeramu nga basirise essaawa erituukanga nga basirise bawulira obukaawu bw'ekibonerezo nga bubasenkenya Allah subhanahu wa ta'ala abamalemu essuubi ly'okuddayo okulaba ku ssanyu. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم abantu abo siffe twabalyaza amaanyi olw'okubateeka eyo walakin kanu humu dhalimin bo be baali abalyaza amaanyi olw'okugaana okuwulira ebyo bye twabagamba nti bye bijja obbateeka awali emirembe. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون wanaadawu bagenda kkoowoola nga balajana ya maaliku wange gwe malayika maaliku akuuma omuliro liyakubi alayina rabbuka gamba katonda waatulamulirewo tuffe tubeere nga situkyawulira bulumi buno qaala agenda kubagamba innakum makithun mazima ddala mmwe mugenda kubeera nga muwangaalira ku mbeera eyo gye muliko tewali kukyusaamu wadde okkendeezaamu mugumiikirize olw'emputtu yammwe gye mwalaga. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق twabaleetera dda amazima nga mukyali ku nsi ne babannyonnyola buli kintu bwe kiritambula walakin aktharakum lilhaqqi karihun naye kyazuulibwa nti kummwe abaafuna amazima abasinga obungi eri amazima mwali mwagatamwa dda era nga gabawunyira ziizi nga temwagala kuwulira muntu asoma ku bikwatagana na ddiini ey'obusiraamu. am abramu amran fa inna mubrimun am abramu amran fa inna mubrimun nandiki be baalina okusalawo ensonga naye ne beerabira nti ffe tulina okusalawo buli kimu kitambule nga bwe twagala. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون nandiki balowooza أنا لا نسمع سرهم tetuwulira bye boogera nga bali eyo mu nkukutu nga bali mu lusirika lwabwe nga bavuluga obusiraamu baagala obbusaanyaawo balowooza tetubiwulira wanajwahum tetuwulira bintu byabwe bye bateesa nga bali eyo mu byama beekusise bala weewaawo baleke beeyise nga bwe balaba warusuluna naye ffe tulina abatume baffe ladayihim awo we bali yaktubun abatuwandiikira buli kyonna kye bateesa nga be bamalayika bawandiika ebirungi n'ebibi ku ebyo omwana adamu by'aba akola oba by'aba ayogedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abasalira obusiraamu enkwe nga baagala okubumalawo ne babeera nga bali eyo mu byama byabwe bali eyo mu nkukutu zaabwe nga boogera nga bapulaninga balowooza situbiwulira. Allah abagambye nti kale mweyise nga bwe mulaba naye mujjukire nti tulina abatume baffe be twabasaaka babawandiikako era nga bawandiika buli kamu konna kemwogera na buli kyonna kyemupulaninga okukola. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل bagambe in kana lirrahmani waladun bw'abanga katonda mu butuufu mukakasa yazaala omwana ng'abantu abalabi bamuzaaza nti Isa mwana wa Allah fa ana awwalul abidin nze ndi omu ku baddu siri mwana era abaliddawo mu bigere byange tebakikolanga nga bwe baakikola ku Isa alayhi salaam. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض erinnya lye litukuzibwa oyo Allah omulezi w'eggulu n'ensi رب العرش nannyini namuronde ey'ekitiibwa amma yasifuuna okwawukanako n'ebyo bye basamwasamwa nabyo abatamutegeera.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم بركي يخوض ببنكire mu bujega bw'obutamanya wayalabu babeere ku nsinga bazanya gy'oli nti twabaleeta kuzanya nga tewali mateeka gajja bafuga hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun paka lwe balisisinkana olunaku lwabwe olwo lwe tubalaganyisa nti lujja babeere nga tebalina kye baapulaningawo babeere nga tebalina ntanda bali kinnyonnyoka baleke baggwe beeyisenga bwe baagala. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الله سبحانه وتعالى أغامبا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يو الله سبحانه وتعالى مغروا سنزوا إلام يوم يو كنسكنا سنزوا ekigambo ilahu kiva mu kigambo ky'Oluwarabu kitegeeza alaha ya'lahu ilahu alaha kitegeeza okusinza. Allah subhanahu wa ta'ala kyovula mu surati Nasi yagamba ilahi nnasi asinzibwa abantu muno mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba wa huwa alladhi fi ssamaa'i ilahu yoyo mu ggulu asinzibwa wa fil ardi ilahu yoyo y'omu mu nsi asinzibwa wa huwa alhakimu yoyo atakola nsobi alalimu omumanyi. Kale Allah subhanahu wa ta'ala bwasinzibwa mu ggulu y'omu yoyo era bwasinzibwa mu nsi y'omu yoyo. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي رنيالي تكذبويو له ملك السماوات والأرض ينوب فزب القرننسي وما بينهما نبري وكتياو وعنده علم الساعة إري الله يولي كمان الساعة يدي يتياما يدني يوكفاكو إرأي يجسغزا وإليه ترجعون أتجاري جتجوكو دا وبجم جوكو الزوان مزوكو بقربات الوينسينو. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة tebali sobola kufuna buyinza abo bemusinza atali Allah obusobola okubeera nti bugenda bateerayo akabega babawolereze muve mu busungu bwa Allah. Abo bemusinza abalubaale abo bemusinza gy'emizimu emisambwa agamasanamu gemusinza Abarabu baagasinzanga nga bakakasa nti ge gali bawolereze eri Allah abawonye ebizibu by'olunaku olwo naye Allah akigobeera akigaana n'agamba atya ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة agamba nti tebali sobola kufuna mukisa gwonna abo bemusinza atali Allah okusobola okubawolereza Allah subhanahu wa ta'ala abajjeko obuzibu killa okujjako mpozi man shahida bilhaqi oyo omuntu yenna alibeera nga yakakasa amazima wahum ya'maluun era nga bakolera ku mazima abo bagenda kufuna omukisa oguwolereza abantu baabwe bagenda kugamba bannaddiini abalibeera n'omukisa oguwolereza Allah baali balonze nti gwe wolereza mu bantu b'enjuuyo abantu bwe bati nawe wolerezaayo mu bantu b'enjuuyo abantu bwe bati. Kale abantu abanywerera ku mazima Allah mu bumwalironda abalisobola okuteerayo bannaabwe akabega abasonyiwe ku lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba naye ng'ebyo ebisinzibwa ebitali Allah tebirigenda kufuna chance ewolereza muntu yenna kumujja mu buzibu obulibeerawo olunaku olwo. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم era singa oba obuuzizza abasinza ebitali Allah man khalaqahum kyani yabatonda abo bemusinza layakulunna Allah bajja kutegeeza nti bitusinze yabitonda ye Allah. Kale bw'abanga yabitonda ye Allah mumutegedde fa anna yufakun lwaki abantu abo batagalatagala ate ne baleka okusinziza ddala butereevu. Allah yatonda ebintu ebyo ate bo bye basinza. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we fasfah anhum beesonyiwe baleke n'ekyo kibakkiririzaamu waqul obagambe salaamun obawe salaamu nti salaamu alaikum. Eyo waliyo salaamu mu Luwarabu eyitibwa salaamu almutaraka. Salaamu etegeeza nti buli omu yeesonyiwe munne ogende ku bibyo nange ngende ku byange twawukane nga baabigwo sijja kukaanyaganya naawe yadde tokaanyiza nange.
fasawfa ya'lamun obategeeze nti kiri badda kirimu bagenda kukitegeera ani yali omutuufu ani yali omukyamu. subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما.